kaino mukutandika yakatandise bwati ngebali agamba nti Mandela Entertainment bakutusiza ku sima gye tugenda okwolekera wabula tebazebuka nga bagamba Eagle Point, Shoulder, Wolfman Productions ne VJ Juniors Production bakutusizaako ne bajja bagamba nti Babet Schroeder yina nyini sinema asooka wabule bali ne bakulengeza nga bagamba Andy Garcia ne Michael Kenton be bagenda okubeera abazanyi b'olwaleero. Waliwo abakwate kuba okusema ne bayingira ekizimbe ekimu kwe kujja nga baseberera ddala wabule eno gye baze bagamba nti Federal Bureau of Investigation FBI Department of Justice yakayise disparate measures ketulaba. Okay, go ahead. Bajjayo badge wabula badge ze bajjayo zaba SFPD kwegamba San Francisco Police Department ninga ekizimbe kibayingidemu kya FBI ne bagamba nti Brian Cox nitakabuzemu Masia Ge Harden agenda kubeera muzannyo olwaleero ne bagamba Eric Kabaka oba Eric King nemo neno Joseph Cross Efrain Friedel Wafigro takabuzemu Kabaka yatuke bali kyava akwate kubona atekamu ekisumuluzo wabula kyali kyakujijika n'asooka anyiga kene bali nga bagamba Howard Fewer yagezaako okuyiya abazanyi bonna abakazanya wabula ate embuliko yali ya Trevor Jones baabo kwanjula kwa sinema ne bagamba costume designer wa sinema yali Gary Jones ye yayiyo obwambalo bwe twayambala ffenna ne bagamba yakagatagata yali pasi yagezaako kagatagata kali bakwate kubo ne basebera waseno mu basement. Production designer yali Geoffrey Kirkland waliwo akafo ke batukamu nga bagamba authorized personnel boka kwegamba babakirizibwa okuyingirayo be basembera boka yakwata kikadi kandi badenga kalogo pod n'akadistortinga oba n'akacyankalanya bo ne bayingira munda nga bagamba Luciano Toville ye yagezaako okukola ku bifaananyi balina gye bayingidde mu bumenyi bw'amateeka. Kabaka n'asooka aggulawo akakesi ke yaze nako mulimu laptop bali babiri kyava yiwako buwani lengera yatandika okugezaako okwakinga mu database ze FBI anti tugende maaso nga bagamba Jeffrey Chienov yali chief oba executive producer wa cinema yamugamba teeka mu kaadi omanyi guno gwe mulundi okusemba batandika okugezaako okuscreeninga singa bageza kufuna kibetaga kigenda kuba kiwedde singa kyotula kigezaako wiiki mukaaga ezayite mabega ne tutabira ku bya ku TV balina erinnya Matthew Connor libaagala okugezesa kumanya agasigadde ebbali gonna singa gaggwawo nga tetunafuna compatible match tugenda kuba tusiranye ono yekkaanya kaakaino ba security guard abakola routines yajja bano ababeerawo okukola check up buli kaseera nga bagamba Babet Schroeder yakafulumya mu butongole mpozi kugasseko ne Suzanne Hoffman. Kabaka yajja ne tocha kyava asooka atekako switch y'amataala nga bagamba Lee Rich ne yaliko kuba akafulumya mu butongole ne bajja bagamba nti David Krause ye yawandika olugero yakayise disparate measures ketuliko tujja kakwata mpola paka gye kakomekerera ne bagamba director w'okuttiko yali Babet Schroeder olubaba baweddeyo tubaka tuze ku sinema ono yasooka n'atambuza tochi ebbali kati agenda okuzza amaaso yalengera waliwo kebe yali eva ku kompyuta wabula ate nga yeeyongerayo eri munda kino kyamulemu okutegeera lwaki kebe egendere kumbe waliyo ebigere baba tokigezaako nja kusekulani nayitwe demabega bano bakyagezaako kusulinga amanya n'eryabwe ono yafuna match kuliko Macbe Peter amaze ofuna match erinnya lyafunye liyitibwa Macbe Peter najja amukebereko profile ye nalabo kimu kyonna ekimukwatako kagino kabaka agenda okubikula profile ye
Mama nyabo. Oli musibe. Ali mpelikani be. Aliko double murder. Murder in the first degree, murder in the second degree. Mate's legs, so they put him into solitary through the end of the year. Unagamba nti yagezaako kwagala okutoleka ne bamuteka mu seyitalo okumala omwaka. Yasala ne munne gwe baali bamusibye naye. Kati yagamba bosi we. Oba bosi we yamugamba nti omusajja gwe yagala okusikana ayitibwa Makebu Peter. Teyasoma kusukka kyakuna. Wabula alina kyo ebalira ku 15. Yakwate kubo n'agezaako kutoloka n'asekula bagadisi babiri n'ayambala yifoomu yaabwe. Wabula kisemba mukwata oluvannyuma. Yakagezaako kutoloka emirundi ebiri emirambirira. Simanyi na kiki obala Frank. Omusajja gwagenda okusikana si musajja mwangu. Bamusiba ali ku life sentence esawa ena bayisa n'omutwala kalabba. Ayitibwa Makube Peter oba Makebe Peter. Kabaka yuno abeera mukajjuza buli kaseera. Gwe ssebo Makube Peter. Waliwo abazze okulaba. Afunye abagenyi. Gezaako okwambala ofunye abagenyi. Yasooka n'ateeka bino pembeni. Najja yekamuleka akatuuyo. Bamugambye ayambala ayinayo omugenyi. Kyava asooka ajjamu amazzi n'agateeka eruda. Seba abadde akajjuza n'amazzi. Bamusibako ne munne mu ssero yeemu. Kiyamukola yamusala kigere. Naye nga banyonjodde profile yeegamba teyasoma kusukka at least oba kyamukaaga. Wabula alina IQ ebalira ku 15 no gwolaba. Nyino balabula. Saagala mugezeko mwesembereza yaddadde omusibe. Omusajja mugezi nnyo ayinza okwagala okukyankalanya mu bwongo. Kumbe ye alina kyabala. Ne bagandi bonna bamutya. Kale mu kaseera ako Lodi yaja musikana ayitibwa Frank Connor. Unakolera FSPD, San Francisco Police Department. Bamuje mu data besiza FBI. Frank Connor. Bampita Frank Connor. You know why I'm here. Omanyi lwaki nzize wano. My son has leukemia. Mutabani wange alina leukemia. He will die without a bone marrow transplant. Ajja kufa singa tafuna bone marrow transplant. Oba okufuna engeri y'obusomyo. He's only 9 years old. Kijja twala kadde buzi. Yatula maaso ge. Somehow, Katugambe mu ngeri emu oba endala. I've been identified as a compatible donor. Basobodde okunnyonnyola nti ndi compatible donor. Stole you volunteered. Bangambye nti gwe wasabye ogezeeko kuba mutabani wange obusomyo. Olimba. Officer! You lied to me, Frank. Onimbye Franka. Yajja mbulira amazima. Nakutteko bunengezaako okumenya nenyingira mu data file za FBI. Kyenakoze mazima kimenyesa n'amateeka gonna aga gavumenti. Kyogaba basobola okugoba mu police force nti ye. Wabula njagala ogezeeko okumpa omukisa twogere. Abadde se baaganiddewo nti amulimbye. Kigezi yabasa abali baddeyo. Musaatu ayogedde amazima. I went through all the other registries and there's nobody. Nayise mu registries endala zonna nga tewali asobola geza ku makigana mutabani wange. Musayi gwa mutabani wange. So what do I get out of it? Kati nfunamu ki? You get to save my son's life. Ati otasobola bwa mutabani wange. Lwaki mbaafayo ku bulamu bwa mutabani wo? What am I supposed to find some kind of redemption? Ulinga agamba nti mbanga agezaako okwenenya. Ekyo gw'okyogedde. You think I do? Negolowooza neetaaga okwenenya. Kyava mutunulya. Inside my head, Frank. Togezaako kusoma bwongo bwange Frank. Tokigezaako. I'll send you an invitation. Nja kusindikira invitation w'onooba otuukidde kaseera okunsomera obwongo. In the door. Agamba mbadde manyi ogezaako kumpa mukisa wano. Lady in the hat, guy in the store, boom boom. Agamba nti byonna nabikola natta abantu. Nakuba omukazi ekyasinga ogasseko ne gayi yali mu kasitowa. Byonna bituufu. I don't make myself feel bad about it. I cannot imagine a God who... Era ng'agamba mu butuufu tasuubira oba waliyo Katonda ayinza omukwatibwa ekisa. N'amusonyiwako ekyo kye yakola. I can appreciate that. Nsobola okusiima kyonna ky'oyogedde.
Well, then maybe you can appreciate oba osanga osobola okusiima amusement at the irony. kwegamba kyengenda okugezaako kugamba mu nnaku gye tulimu kati nga wano He's being locked up, bansibye given the opportunity to kill again. naye kyokka ate era bampadde n'omukisa ogw'okuddamu okutta All I gotta do is stay right here. kati nze kyenyina okukola kusigala wano What do you want from me? katabaniko kafeeri kiki bwetaaga okuva gyendi His father of the boy. I've tried. obadde taata mulungi eri omwana kwonoongezezaako You tried, but ogezezaako and nice you tried. n'ekitange My daddy can say bw'atyo bwe yagamba nti agezaako beat the shit out of me every yansekulanga buli kaseera I've never hit man. nze sikubangako ku mutabani wange koona era nkiraba ayagala okumanya kyekirowooza So what about the boy's mother? Where's she? kati maama w'omwana alituddawa koono yafa Still wearing a ring. yafiira mu akisidenti y'emmotoka koono ate ng'okyayambala empeta Responsible in some way. oba muli owulira obuvunanyizibwa nti gwe waleetera maama wo okufa She died in Yeah. a car accident. yafiira mu motoka mu akisidenti y'emmotoka kyekiva kimutunuulira Sir, omukazi yafa akisidenti omwana alina kansa I'd wonder about myself too. mbutuufu senga mbeera gwe nange nandibadde neewuunya Will you do it? ogenda kukikola oba nedda kwega kimulaba ayaggala yeyaggira ddala Bone marrow? ono wa mutabani wange obusomyo Dad, get back to you. kankirowoozeko nzire mugambe kono nedda You tell me right now. ŋŋamba kati Why? lwaki Because I haven't told him that his kubanga sinaba mugamba nti kansa yamuddidde And when he went into remission, ate bwe yagenda mu remission he wouldn't even let himself celebrate. yagaana okuserebulatinga kwegamba nga atandise okuwona akakansa kalukemia And now when I go back there, I'm going to tell him that his kati kid bwe naakwata ekkuba okuddayo ngenda mugamba nti kansa amuddidde die if he doesn't get a bone marrow transplant. era ng'agenda kufa singa tafuna bone marrow transplant That I found that donor. njagala mugambe nti nzudde agenda omuwa obusomyo kwegamba asobole okusigala nga mukkakamu To make it easier for him. kiba kikwanguyira kono kiba kyangu eriye And to save his life. kwegamba n'okutaasa obulamu bwe naawe oba okikoze Well, okay since you have to know right now, engeri gy'oyaggayagga ogezaako okumanya ekyokuddamu wano kati my answer is no. ansa yange eri nedda ofiisa mujje munzije kataala ono Well, that's not acceptable. kalino sigikkiriza oba erino nze sigikkiriza mu nsi yonna mu amerika yonna ono ye musajja yekka ali compatible eri mutabani we ye musajja yekka asobola okugezaako mu obusomyo kwegamba asobola okugezaako mu omusayi guyinza okuzza mutabani we engulu kyokka omusajja amugambye sijja kikola naye nga batusomedde profayiro ye ono musajja wa tabu yakolako double murder in the first degree murder in the second degree aggressive assault byonna biri ku ye abadde ku perikaniba okumala emyaka egiwera And we'll need more topicide from the pharmacy. I'll get right back to you. kalina otwadde bali ku ddwaliro Connor! mwami kona ayitibwa frank kona mutabani we ayitibwa matthew kona Hi, doctor. How are you? kimusawo Morning. Can we sit in my office for a few more tusobola okutulako mu yafisi yange okumala ebbanga minutes? Why? kiki Well, I prefer to do this in private. nandiyagala tukikole nga kiri private I've just learned about Peter McCabe declining to be a donor. agamba nti maze okumanya nti peter makebe gwe bagamba okubeera dona Blood in his eri omwana his wabula omwana ono yeetaaga okugezaako okujjanjabwa bwangu ddala without a transplant, we have very, very little time. era ng'amugamba nti watali transplant omwana ono alina akaseera katono nnyo ddala kwegamba kirina kukolebwa mu bwangu To musaatu yatandikirawo gakaaba omukazi yakafa akaseera katono akayise mabega yafiira mu akisidenti y'emmotoka you have. kyokka ati abadde asigaza akatabani ke ng'owekika yekka Die. mwana wange tagenda kufa We won't give up hope, tetugenda kuva ku ssuubi but you may want someone to talk to. wabula ojja kwetaaga omuntu okwogera naye bakonsora Talking just to my son dying. bammatize nga mutabani wange bagenda okufa kijja kubeera oke nze sigenda kubeera nga mmatizibwa nti mutabani wange agenda kufa kigenda kubeera oke bali bamugamba yogereko ne bakansala abagambye sijja kwogera nti mbusimanyi mutabani wange banzikakkanye mbu ne bwanaafa kijja kubeera oke nedda Okay, now, can you kati yajja musala twasikale mutabani we gyali just without using glue or any other adhesive? That holds together without any glue? Yeah. kasajja kattu kaakali taata olaba kino To be an architect. Thank you. How you doing, Mr. Pond? anti webale gradesi How you feeling? owulira otya gwe Not so great. siwulira bulungi nnyo tanabakagamba nti ekirwadde kya kansa kyakomawo Dad. akaseera kayite mabega kali kagenze mu remission kwegamba nga atandise ogezaako okubula Cool, huh? wabula obuzibu ate obwajjawo yuno kansa akomyewo abasawo be bamugambye kyokka tetayagala gamba mutabani we alisa ayagala omugamba nti kansa akomyewo gy'oli ng'akimanya alina ddoona kyokka ate omusajja agaanye
musatu yakakane wali katabanike P-47 Thunderbolt. ne bagiyita P-47 Thunderbolt. Thunderbolt? What is that? Kiki ekyo? Well, its nickname is Little Demon. eno nickname yayo bagiyita Little Demon. It's just some sort of crazy. kaali kagezi okamala katabanike. awuli yasimu kaka musajja watu bambi It's back, isn't it? kaasa akomyewo taata si bwe kiri kalina olweddeko kakitegeera kubanga ne bwe kagenda mu limation ne bakagamba katandisa ogezaako okuwonaawona kakimanya nti sawa yona ajja kudda kaagana okuserebulatinga kali kamugambiddewo nti kaasa akomyewo. This guy's I think I nickname? found a donor. ndowooza tugenda funa dona A transplant. agenda okuwa bone marrow transplant. okakasa Is he compatible? kiri compatible kwegamba tumakinganze naye Get it over. anti butereevu You mean I don't want to? kali bw'anaagaana He'll do it. ajja kukikola. Dad, taata if he doesn't, bw'ataakikole n'agaana ajja kukikola nkugambye agenda kikola agenda tuwa omusaayi. even if he doesn't, or if my body rejects it, kale tugamba omubiri gwange nga mpadde ne gugaana right? siwo ne gugaana omusaayi gwe. I just want you to know. njagala omanye taata It's okay, Dad. kiri oke Best. gwasinga mu bazadde bonna musaatu yawulira ennaku nawulyanga n'amaziga gaagala kumuyitamu. mazima kato kalina emyaka 9 wabula kasobola okutegeera nti omuntu kati waali alumwa You. kamugamba nti ne bw'anaaba tapadde musaayi ne bwe naaba nfudde njagala okimanye nti kiri oke. bamugamba nti waliwo essimu gikwatira awo. Frank Carter. Hey, Frank, how's it going? Frank bigenda bitya? It depends, doesn't it? Yeah. Hey, look, Frank, I've been thinking. Frank ndowoozezaamuko Send Matt on up here. ne ngamba sooka osindikire mutabani we oyo nsooke mwekkaanye. What for? omwagaza ki? Look, mwagaza ki? gw'oyagala ennyo kana baakaleeta I'm Peter McCabe. bampita Peter Makebe. Hi. Kigwe Let's see, you're 9. katulaba oyina emyaka 9. What is that, Matt? Maati 4th grade? kikuteeka mu kyakuna butereevu. Oh, Matt. Maati omanyi I hated every minute of it. nze ebyessomero nabikyawa laba bwakosa ekigambo ekiwemula akato katya n'okutya. Not sir, Matt. You just call me Pete. lekeraawo kumpita sa mpita Peter mpita buyisi Pete Uncle Peter But you're not well. naye ate toli kojja wange Let's do it. kale tukikole. What, sir? Ekisebo I'm gonna do the bone marrow transplant. tugenda kukola bone marrow transplant ngenda kuwa omusaayi. taata mwami Makebe akkiriza agenda kukikola. Matt, let me talk to your dad. nyinza okwogeramu ne kitaawo okumala ebbanga otyo. Sure. Aha. I'm gonna do this if kino ngenda kikola senga things done for me. singa obaako byonkolera kono biki. Struck the warden to give me back my smoking. njagala banzirize smoking privileges zange. State my access to the prison library. njagala nfune access kulaba ku library yekomera. Get me out of that one-man balina okunzija mu kakomera gye mbeera obwomu population. banteeke mu general population. Everything I can. ngenda kukola kyonna ekisoboka anti era kyoba okola. You do everything you can. kulira ddala buli kimu kyonna ekisoboka kubanga singa tebampa ebyo byensabye sijja kuwa mutabani w'omusaayi. yamutunulira ne yeewuunya amuwadde kwegamba conditions ntono nnyo ddala naye ziyinza obutabeera nnyangu eri bakama be. kiki kyolowooza? You could have decided this last. okimanyi nti jjo wabadde osobola okusalawo ku nsonga eno. Well, I wanted to meet Matt. nobadde njagala sooka kusiikana mutabani wo Matt. He'd appreciate me more. kwegamba nsobole okugezaako okusiima naye asiime. Maybe. kikyobala kyamutwalidde okulowooza. Help myself. agamba kino kyenkoze kyagezaako okulidiminga mu mutima gwange mpozi ngogasseko n'okuyamba omwana kubanga kweyamba. This is great. I'm just happy things are working out for both of us. nze ndi musefu kakasati buli kimu kikola wakati wange naawe. Okay. amusabye smoking privileges ze bakimuddize alina okukwata ekkubo kubanga alina access ku library yekomera. All the stuff I want. ebintu byenkusabye wadde ntajja bikuwa kyolina okukola kuyita mu bakama abaama musingako.
amusabye nti alina nokwate kuba okudayo mu general population bwe bati bazaawo akajji ngenda kuddamu kkubireko mu kitundu ky'essaawa kikyati gavana akyalemedde ku nsonga eno kati gavana yalina okwakisesinga n'okukkiriza loodi biki byasabye ensonga ekolebwe kyokka gavana akyagala owa yekakkana buli kimu kigenda kubeera oke. What about the ventilation? Ate ventilation system. You think he can get through the ventilation system? Oloza asobola okukwata kuba kuyita mu ventilation system. Not in the new building. Eyo sikiwa. Kati bano bakwate kuba ne bajja osikamatiksi eddwaliro mwe basubira bwe bagenda okujjanjabirya kabaka batandise okugezaako ku accessinga point zonna zayinza okukozesa okutoloka. Nate Oliver. This is Sarah Davis. Ono ayitibwa Sarah Davis. Press secretary. Press secretary wa gavana w'oluka. Transplants are going to go down. Congrats. Bakkiriza omwana bagenda mu omusaayi. He went to bat for you. Gavana asayinize. She spoke to the governor. Ono mukazi ayogeddeko ne gavana. I'm just glad I could help. Nze ndi musanyufu okubanga asobodde okuyamba. Thank you. Webale. Well, what you can say, kati gwe kyolina okugezaako okwogera interviews you, is that he kwegamba olina okwogera eri abantu personally. nti wandyetaaze okwebaza gavana mu buntu kubanga yasinza okukola kino. Absolutely. Kwegamba kimutekemu obuntu bulamu eri abantu ti butereevu. Kabaka yono yasabye segereti we batandika omumuwa baali babimusalako byonna nga bamuggalira eno n'ebitabo batandise okuddamu bimuwa yasoma teyasukka kyakutaano ono gwolaba naye bagamba nti IQ ye emezalingira ku 150 kwegamba ategeera okukamala bamuleetera segereti kyava akoleza ogwataaba mwe ono sigaleti gwe mulese kaali aniyo baga nti ze nywa kaali alina olugezigezi sayininga foomu gwe sebo makebe namala osayininga ka foomu kwe kujja akabaddize kaako bwe batyo ne bazaawo akajji kakaina omusaala n'omuzibu yatuuka pembeni n'asooka yetegeka bulungi yasumulula akagwako engato bali bakakwate ku bugenda b'ofiisa abakuuma ekkomera lye n'alyoka asiba akagwako engato ku mukono wabula kasigaddeko ku ngato kyokka ate engato ekyali mu kigere n'anyweza njagala olabe bw'amala okunyweza n'alyoka akwata engalo esajja n'agiteeka ku mmeeza lengera n'agikutula engalo esajja agikutule ate takaaba amaze ogikutula. In prison. Did he kill people? Omusajja twamusikanye mukomera kiki yakola yatta abantu anti ye. He's gonna be inside of me, Dad. Kati omusaayi gw'omutemu gugenda kubeera mu nze. Gonna be a part of me. Ngenda fuuka mutemu nange. Mutabani. Definitely not. Amazima gali togenda fuuka mutemu tekijja soboka kubeera. No person is not going to turn you into an old person, is it? Omuntu bw'afuna omusaayi gw'omukadde tafuuka mukadde afuuka omukadde eti nedda. We take somebody else. Singa wabaddewo abantu bangi twandibadde tukozesa omulala wabula kati yaliwo yeka ati kale baabano kale mukasya kano twadde erudda kabaka bamukkiriza okubeera mu general population wabula n'abasibe abasinga wano bona bamutya ono gwolaba wuyajja embwa sebozamudduka ono makebe yajja erudda. I know who you are, McCabe. Manyi gwani makebe. I can't get you no drugs. Sisobola kufunia drugs. My drugs, I hate drugs. Siagala drugs siagala. Get me some Narcan. Njagala ndete Nokan. It's an anti-drug. Anti-drug eyo. It's counteractive use for ODs. Era nga abakola overdose be batera okugezaako gikozesa okubajjanjaba. An ampoule. Not a vial. Njagala ogindeetere mu kacupa tugireetera mu kakebe. Kaka natudduka. Kali yajja erudda ku kompyuta n'atandika okugezaako kwakisesinga ekkomera mwe bamugaye kwegamba eddwaliro mwe bamugaye mwe bagenda omujjanjabira liyitibwa San Francisco Memorial Hospital lyazibwa mu 1907 n'asigala nga alisikanningako raniso disomako naye ayagala kwakisesinga exit points ezize wagenda oziteeka oba wanaatolokera mu kkomera mune w'eddwaliro. Kaakaino ku ofiisi akajja n'atandika okugezaako okudownloadinga fayiro eziri kuno.
atandise okudownloadinga buli kimu kyonna ekikwagana n'ekkomera. Fiisa agenda okujja nga abikyusiza ataddeko ka chess. Bigenda bitya? Well, the program's too damn easy. Maani kano ka program baba si kangu. Give me cat's broth. Naye tofaayo. You know what? Give me deep blue that on. Sooka ompeka deep blue. Finish up. Maliriza. Right, sir. Olina ogenda kukyemisamu dakiika 2 kono buterevu ssebo. N'asooka abikkula. Yatandika okwekkaanya. Payipu kazambi gy'ayita. Buli kimu n'akifuna. This is Ed Fain, the prison warden. He'll take it from here. Ono ayitibwa Ed Fain. Ye waddeni w'ekkomera. Hospital, constructed in 1904. Kalina omukasi akano. Ono ye waddeni w'ekkomera kati ku ddwaliro kuliko engeri y'ekkomera. You did your homework. Ono abadde atandise okugezaako kunyonera mu buli akolewa mu 1904. N'amugamba lyalira 1907. This building has 2-foot thick concrete walls. Ekizimbe kino ssebo kirina 2 feet concrete wall. The whole place is computer controlled. After the procedure, we'll move McCabe here to the prison wing. He'll be in a special cell. McCabe, R45237. Yasaba byali atumiza ne babimuwa. N'asooka amira. Eri bapulaninga kuziba exit season namwe basubira omusajja mwayinza okutolokera. Wabula naye aliye n'apulaninga bw'anaayita nga singa bamaliriza. Yakatoloka kati efunda ziringa 2 nga bamukwata ne bamuza mu kkomera. Yajja eruda yeefudde anywa kazi. Amira. Geokola teri alengera. Yatumiza drug eyitibwa Nakan. Ekozesebwa ku bantu abakoze overdose ne basobola omuzza engulu. Kati bw'atuuka pembeni n'asooka afujja kasasyo gwe badde bamuwadde. Yakutula akawaya. Bw'amaliriza okutula akawaya, kano akakebe mu bamuweredde drug wansi mwe baali baleetedde emaali gye yatumiza eyitibwa Nakan. Drug eri awo kunyonyodde ki kye bagikozesa. Bagikozesa ku bantu singa abakoze overdose. N'agikwata n'agisiba bulungi n'agitukawa n'eno waggulu ku bulago bwayo. Kati n'akwata akawuzi n'akawagika mu masekati g'amannyo. N'asika bulungi nnyo nga tekasobola kuvaawo. Wekaanye. Bw'amaliriza n'akazingazinga. Bw'amala okazingazinga n'akamira. Kirijukira akataddeko akawuzi n'akateeka mu masekati g'amannyo. Bw'amira. Akantu kakoma wano mu bulago tekagwa wansi mu lubuto. N'asooka n'amira bulungi nnyo. Kali kuliko akawuzi kasigalawo wakati w'obulago tekavaawo mu ddookooli we kali. Okay. Bw'amaliriza n'akwata layita n'agijjamu kano. N'akateeka wansi w'olwala. N'asooka ajjayo gw'ataaba. Kati akozesa lwala n'asika bw'ati n'asipakolinga. Ne muvaamu busipakos obukulyetinga omuliro. Bwe batyo baamwetika. Eno engalo yagifunya dda. Jjukira engalo ensajja kasoogezako gifunya ne bakuteekako akapingu. Kwegamba we bamenyefu ng'etambula mu pozisioni zonna akapingu kasobola okuvaako. Bwe batyo baamwetika basobole omutwala mu ddwaliro gye bagenda omuggyirako omusaayi. Okay, Matt. This can take about an hour. Kino kiyinza otwala eddayi kwegamba essaawa ng'emu. Just relax here. Gezaako okukakana wano. Hey. Waayi. Ke katabanike. Do your thing now, okay? Buli kimu kigenda gezaako okubeera bulungi, okay? Ati ye. Beera mugumu. Musatu agezaako okugumya mutabani we nga bw'asobola. Kabaka yuno bamuleeta.
I love this city. Mwana akabuga kano kaagala sijja kulimba. Gwe tokaagala. Nono munyiivu. Bamutransportinga mujja eri mu kkomera gye bali bamusibidde. Pelikani Bay. Unaagamba nti kati kino kye tugenda okugezaako muyisaamu kigenda kunafuya immune system ye. Kwegamba asobole okuba nga liyakitingira ku ddagala tunaaba tumutaddemu okuva mu loodi oli. Oba omusaayi gwe tunaaba tumutaddemu. Wabula singa wajjawo obuzibu, omwana ayinza okufuna obuzibu naye nateera. Kubanga immune system yonna bagenda sooka baginafuye. Lengera. Motoka yina ereetudde akabaka mwali. Sibo omusajja oyinza okuweza batambuza mu shabba. Serebu mwebyo byakola ebyokutta abantu n'ebisigadde by'okumenya amateeka. Bwe batyo bamuyisa paka mu ddwaliro munda. Balese ne Maguja Shebu. Oli tasumululwa. Bamuleeta oyinza okuweza baleeta na mulema. Daba bwabira bali jono kamba. Terikola nsobi. Kwe kujja bamuyise balese embwa za polisi. Zisoka muwunyiriza kukakasa talina kyabulabe kyonna. Lengera. Yabukanga. Okumanya nga lokyafu ne Maguja ne zirya kanvwali. Pepa wakaye na uyo. Okay. Bwe batyo ne bamuyigiza munda. Bannamawulire bazedda. Buli omu ayagala gezaako okufuna statement kumanya buli kimu bwe kitambula. Omwana ali atya gwe Frank? Yeah. Hey, I'm Dr. Hawkins. Bampita Dr. Hawkins. Zingeno okola procedure. I can't get up and preach. Munaisobola geza kusituka kubuuza bulungi. Pediatric oncologist. Oli pediatric oncologist, yeah? Where'd you go to medical school? Wasomera wa medicine gwe. Sirika Makebe. Ooh. Yasomera ku UCSF. Najja. Do your men know where they're supposed to go? Well, abasajja bamanyi wa bateekeddwa okubeera. Then Kellen's outside the door in pre-op, Trimble in post-op. Okay. Balina okuvaawo nga bamaze okukakasa ati amaze okuzirika. No gown. Kubanga bamukubye kakalifomu. Without removing the restraints. Yali asaba bamuggyeko ebigoye kono baba temubimuggyako. Kale. Get him to the table. Muteke ku kimeeza. Ne bajja bamuteke ku kimeeza. Alengera tanyeka. Ye amaze okukola pulaani ze. Zabadde brief and simple naye ate nga za bulabe. Nga bamutereeza. attractive woman. Buli mukazi asikiriza musawo gwe. Your confidence, especially. Baabo. Very appealing. Oli pure. Mutuka budduso omutumbaavu. Excuse me. I can't get to his hip. Sisobola gezaako tuuka mabega. Can't you work? Ku nkogo ngenda kujja mazzi. Tosobola kunoonya walala. We take the extraction from the iliac crest, which is Tujja ku iliac crest. Kwegamba ekiri wansi wa spinal cord. Can't operate on. Gwe tujja amazzi ge twetaaga okuteeka mwana. Kati sobola gezaako operatinga mikono gye mugisibye bwe muti. Okay, I'm shackled. Kale musumulule. Asirise. Kale omusawo n'omuzibu. Yakwate kubo n'ashika akatu ke kali ke yatadde munda mu kamwa. Ke yalaliza wakati mu bulago. N'akamenya. Keri bw'akamenya eddagala ne litandika okugenda mu mubiri gwe. Bwe batyo ne bamukakka gye bali. Ne bamusiba bulungi nnyo. Wabula akacupa akasiza munda mu ye. Eddagala n'alimira. Lye eddagala baatugambye liyitibwa nakani. Likola kwaba baba bakoze overdose. Kwegamba lisobola okugamba obutakkiriza kalifuwa kukwata. You a smoker, Doc? Dr. Olabika onywa sigareeti. Dr. Gosha, let's give him the Demerol right away. Musoke mukuba akayisa akamukakkanya bwangu ddala. Lodi n'apoyesa. Ne bamuteekamu kalifuwa. Asirise. Bw'atambuza amaaso. Ne bamukubiramu ddala akawera kwegamba asobole okuzirika mangu ddala. Bamalize procedure yabwe ne b'offiisa nga bavuddeho. Let's clear the room. Kaimu kasi akotwadde eri akato. Kasajja katu kagenda okuba nga kasituka bwe kati. Where's my dad? Kitanga ali tudda wa? He'll be back. Agenda kudda essaawa yonna. Gobeera mugumu. You feel it? Owulira otya? Baby.
bano bamaze okuba kabaka kalifuwa. He's breathing normally. Asa bulungi nnyo. Wali ebyuma biba bisobola okugezaako okulaga nti kati omutima gukkakanye. 84. Ne batandika okubala. Is he out? Buli kimu kyonna bamaze okitegeka azirise. Another minute. Kono mukiweemu eddakiika tulabe. Ne balinda eddakiika endala. Bali b'ofisa baaganye okuvaawo ng'amaze kuzirika. Ne balyoka bavaawo. Is he out? A moment. Abawulira buli kimu kyonna kye boogera. Owaye azirise kono tannaba musoke mu kiweemu akadde. Kumba ono Yesu wakuzirika akalagalo oludde kaakoze dda. Asika mukono. Jjukira engalo yagimenye ensajja. Kali omukono agugjayo. It's not dropping. Waye nga tazirika omusajja atusobedde. Check the probe. Boogera. N'asika omukono agugjeyo. Don't understand. Sikitegeera. He's not. Omusayi gwe teguli active. Kino bwe kijja n'asekula. Ono yamanyirawo. Makeba ayagala kutandika bannange. Bino n'abijjaka. N'akoleza akaliro. Nja kuba okyanze. Ojjo gabatukanira kwani. Kano kamusekula kugulu. N'asooka akacomeka faya. Franka kona ajabuzi. Agatukana abasawo bali kaliro. Kimutwalidde sate second. Yuli. Bino n'abijja mu kamwa. Gasiya n'atandika. Ye Makebe Peter. Baabali. Amulengera omusajja atandika. Yasooka n'akwata zino zi vibrators. Buno bwerevere mutamuzembere. Mwe yayita. Nagukira eno gye boolejengwe. Eddwaliro lyonna alimanyi mu mutwe. Ayina photographic memory kwata. Ekitekanika. Ayise wano. Bibasooka bitula eddwaliro. Bajja. Makebe Peter akiride washimu ngoyi. Makebe Peter akiride washimu ngoyi over. Okay. Bwatuka washi. Nasooka afuna bino ebikadula by'abasawo. Uli omusajja mugezi. Ono yajja akakwate. Gwe ssebo. Ye. Abali awo kwe kuli ate bikubagana. Kakaino police force yona ekirida washe no mu basement. Kubanga yayise mbuyisi paka washi. Bonna bakiride washi mukwata. Ono yajja anoonya Makebe. Agenda okuzza amaaso ng'akasajja tekaliiwo. Naddamu n'awulira ebikubagana. Kyava akwate kuba gye yekkaanyi. Kali akasajja kano kagezi. Police force yonna ekiride washi kanoonya ate ko kaddayo waggulu. Bonna abaofisa bakiridde eri wansi investment over ali wansi over. Ye olwatuuka wansi yaddabuzi ate waggulu. Kali omuntu omu yekka akitegedde Frank. Tikakomyewo waggulu. Otyo. Teri alaba. Waliwo omusawo ajja ne kasooka kalya kanvaali. Olira ayita muli. Ne kamala ne kajja katane. Kakaino kayina empingo z'okubigere. Bye bisingo kasumba ne kasooka kakwata empiso. Buli kimu kyonna kye kagwako kisobola ofuuka ekisi gye kali. Baabano. Ne kafuna kayisi kwe kuteeka ku kisago. Wabula akasayi kagenda katonya. Buli waba ayise. Ono yuno era akuma akato. Kakina agenda okuddamu okekkaanya obulungi bambi. Yajja agezeeko okuba ku radio kola. Frank. Frank ayogera. Kiki? Makebe is loose. It's back. Makebe Peter sibolooza tatulose. How's Matt? Matt ali atya. Blood in his nose. Atandise ofuluma omusaayi mu nnyindo. I just thought you should know about it. Bane njagala okimanyeko. Where's Hawkins? Anti blood pressure zitandise ogezaako okunafuwa. Hawkins ali luddawa. Ono simanyi. Kali agenda okwekkaanya. Kano akasajja oba kakuttewa. Contact you. I'll be up there as soon as I can. Yajja akayige. Kayina gwe kafuŋŋanye. Ogenda kosebwa ekigere. Gwejjako kapingu. Bino n'abijjako n'asuula eri. Kali empingu z'okubigere zivuddeko.
ono yajasirwa agoberera waikayingiddeeyo. Okay, he looks like he's gone into the ER. Go around the back, go in through the ambulance bay. Give me a... njagala okwate ekkubo keseko okuyita eri emmanju. Both go as I say, now. Gwe kola kyegambye eyita eri emmanju ewayitibwa ambulance. Gwe vaayo. Kalabika kali mu kafuwa n'eno. ER abasawo bajjanjabirawo nnyo. Sebo katuuse eno katandise n'okwejjanjaba. Kutekeetaga musawo. Kasita kamanyi okukwata empisa etunga, wizi baziyisaawa. Ebisigadde kabye kutekeetaaga kwesanyalaza. Ebiba by'abasiitiizi. Ye byabyekolako nga ye. Kati agenda okuzza amaaso. Ndaba nno ono gwe baayokyeza kafaasa. Kaka nakigera kubeeroke. Okay. Gino ndete eddagala lyenjagala. Kati alina kanasi katumyeho kinzi. Kaba kafuna eddagala okuzza amaaso ne kalengera makebe. Waye gwe ninza oleeta eddagala. Kati obono naye ali kuki? Eno emergency room kyokka oyimiridde. Nyabo. Tomukkiriza kuwuganira bw'ati ono omukazi. Oba olusinga self-respect kaba kakumalamu ekitiibwa. Akayisaako kampe. Kayiso ka mofini ne bakamuteeka mu nsawo. Gwesi omuntu mute. Mute kati. Doc. Dokita. Tell Frank what happens when you try to take bone marrow from a dead man. Buulira. Tell him. Move all your patients out in the hallways. That's enough. Let her go. The fuck are you dead? Put the knife down. I'm not afraid to die, Frank. So I'm not afraid to kill her. Yamugamba siti anze kutta mukazi ono Frank. Kubanga nange siti akufa. He dies, his marrow becomes ischemic. Kasogezaako kuba makebe pita ekyasi. N'afa omusayi gwe gufuka ischemic. Kiba kitegeeza nti sewuzize ziba tezigasa. Ziba tezigasa geza kujjanjaba muto. Put your gun on the floor. Kati teeka wansi emmundu. The doctor will be dead. Oba sikikana akasawo ngenda katta. Come on, Frank. Frank akikole. Bamugambe singa amukuba ekyasi n'afa. Omusayi gwe gufuka ischemic. Kiba kitegeeza cells ziba tezifuna enough oxygen. Ziba tezibayamba mu kujjanjaba leukemia w'omwana. Oba kansa. Kyava ateeka wansi oluto. Ono n'atemya kali akasawo. Okay, talk. Kali. Make a deal. Tukole deal. Frank. Ogenda kunkolera deal ki Franka? What kind of deal can you give? Dala deal ki gy'osobola okunkolera eyinza okusima tusa wano? Possibility of parole. Yeah. Ne kamanya. Gula wakati ni eyo. Jigulewo. Hey. Then you would think about Mpola. cut her fucking head right up. Tochikola gwe niga njaka sale nsinga kakazi nze. Settle down. Waisoko kakanya oluto. Franka! Kick your gun over here. I'm starting to... Sindike mundu ye eri awawo. You know I can't do that. Okimanyi sobola kikola. Side except me. You on my side, Frank? Frank oli kusaidi yange. If you put that knife down, bw'oteeka wansi akambako. Transplant, I will go to bat for you. Ne tugenda ku bya transplant ngenda kakasati kubakinga. Make your life tough. Freedom for cigarettes. Hey, there's a deal. Onkolera ediru ya busigala. Freedom. Ojja funa eddembe lyo. Now, Frank. I'm free right here now. Wano ndi free n'okusinga nga bwe nabadde free jo. Right. Wano kisingako. 5. Baratano. Kaine kasindike embwasi. Nagikwata. Kumbe baweze. Ne batandika okwetoloola. Hey, Wilson! Ofiisa aba Bruce kati bali mbabiri. Wilson tokikola. Need backup. Bana inetaka backup makebe mwina wano. Do not be a hero. He's got no place to go. That's right. I got nowhere to go. I'm warning you. You let her go or... He's warning me, Frank. You're warning me. Well, I'm warning you, you dumb. Nkulabula Franka. You shoot me. Akasajja kano kandabula bwe kankuba ekyasi ngenda kuba nakyala ekyasi. Ngina mukuba ekyasi omukazi. Now who's warning you? Kati ani? Lower your gun. Owaayi. Tika wansi mundu obadde otya gwe niga. Niga aganya oteeka wansi embwasi. Okay, go. He won't shoot. Kali. Genda tagenda kukuba. Sure. Genda makebe tagenda kukuba. Makebe tayagala musajja ono kwega Franka tayagala makebe akubibwe. Singa akubye omutabani we tajjanjabwa. Najjaji kakanye. Kumbe kira kijja. Kumbe byashe mabeka. Bwe kava nakashekula ku mutwe. Nikano nakashekula akajeo. Man, nze tebamanyira ndi badman. Tebamanyira. Here, Frank. Man, webale kuntaasa. Oh, yeah. Makebe. Natandika. Stay with me. You hear me?
Gwe shikana nange. I need some help here. Nja kwetaaga obuyambi wano. Kaliko feature bakakubiddewo kwali na yitwe ne kakakana. You're gone. Kale mazima mbadde mukute. I need some help here. Neetaaga obuyambi ku office ono. Neetaaga obuyambi ku office ono. Give some pressure on it. Down. 1, 2, 3. Kakaino bantu babiri be bafunye obuzibu. All right, bring him in. Nolwokubanga badagisa kutaasa make baleme kwatibwako olwa mutabani we. Franka. Talk to me, Derek. Kyekigenze maaso. Hey, Derek. Gwe kiki? We had him. Makebe tubadde tumuyina. Let him get away. Kyokka ate Franka n'amutaasa n'adduka. Tonight, so that kid of yours can live. Nikuluuza abantu bameka bateekeddwa ofuula obutuusobola otaasa mutabani wo. Ye? I told you to stay out of it. Nagambye ensonga zino gezeko zeesonyiwa. I want Connor locked up till this is Njagalako namusoke musibe paka ensonga zino nga ziwedde. past the press. Tomuteekako mpingu bijja kucyankalanya bannamawulire. Tebagamba bannamawulire bakimanye nti Makebe atolose. Ono yatulira Franka bami musajja watu. Bakasitula bambi. Kasigaza mutabani wako yekka. Hawkins. There's blood in his nose. Omwana yafuddemu omusaayi mu nnyindo. Platelets zirabika zaanafuyidde ddala. Blood platelets. Tumugamba nti agenda kuva. Akasawo kagamba kangene kwate kubongene musika ne tulabe. Don't kill him. Kasidi bambi tomutta. Please don't kill him. Bambi tomutta omusajja oyo. Oyo mujje wano. Kali bano balina orders za shoot to kill. Kubanga already oli ali armed atali dangerous. Ekyo kimanyikiddwa wonna wonna. Police records. Kati omululu olumulabako kumusekula kumujjawo. Kyokona abaafirwa mutabani we. Ye muntu yekka gwe bafunye mu America yonna. Asobola okugezaako okubeera nga ali compatible eri mutabani we. Yalina okuyiiya. Bajja bamugjewo. Babalimba. Makebe atoloshe. Buuza ofiisi ono ajja kunnyonnyola yalina ebisingawo. Kano yakakuba ngumi. Obadde bulina omutwe mu kasoda busekudde busekuzi. Kani alyoka ajja eruda. Yajja afune katwanga. Kwe kujja atandike musaatu. Wabula n'ebiro byonna abikola kyokka ate era si wamenya amateeka. Baabali. Twadde eri akato. What's that like? Ekitangala kyaki. Hey, man. It's the Enterprise. Agamba buba Enterprise munnange. Yeah. Hawkins. How's he doing? Well, he's bleeding more. I met you. Hello? Hello? Frank. How's the bleeding? Omusaayi gugenda gutya? Platelets to help him control the bleeding. He's fine. Hawkins is here. I heard they arrested you. I escaped. I had to. Pulidde eti bakutte. Let me get back into the hospital. Go down to the basement. Yes, kiwewe. Nate! Nate! Unagenda okuyita Nate. Yamanya Makebe abalumbyeyo. Nasooka atagiddako butaddeyo ku ddwaliro. Time to go, Doc. Now I need you. Ke kaseera tugende gwe dokita kati kwetaaga. Needs me here. Omwana neetaaga wano. Nze nsinga. No, stay. Ddayo embabega. Why can't you hit him? Lwaki kati omusajja omukubi? So you were. Kasajja gwe oli katumbaavu. For. Oli kambwa. Boys, kid. Mwani tosobola bitegera gwe kidi. Look. I just need your doc for a minute. I'll send her right back. Gwe dokita mwetaaga mukasi akatono ngenda mukuddiza. Kaka na mati. And I'll be back. Sigala n'omulwadde ngenda kudda. Where's the cyclopropane? Cyclopropane biri luddawa. Mbuza cyclopropane gye biri. On 4. Here, you can take. Yamusimba kikaadi. Gwe nnyabo. Listen. I like you. Nkuyagala. I like everything about you. Era nga mutuufu nkuteeberezaamu ebintu bingi. You're a virgin. Okimanyi nti baasibye okumala ebbanga gwanvu nga gw'okyalina mbeerera. Manyi ebbanga lye mmaze nga siraba bakazi. Ask you again. Kirina kuddamu nkubuuze. Don't give me any more. Saagala oddemu kumbuulira bya. Bw'ate kuba ogenda kufula ey'okuna. But don't worry. Jojo siikana by'oyagala totya sigenda gamba poliisi. Ebituddemu biŋŋamba owulidde. I'm gonna forget my manners. Oba sijinja kuva mu mbeera zange ez'obuntu. Now, Kaakati. where's the cyclopropane? Cyclopropane biri luddawa. Ye. Say we get down there and find it together. Tugende tugezeko binoonya ffembi. Ate gwe okulemberamu. Ono yaleeta katwanga ku supiidi.
akomyewo ku ddwaliro. Ekikwaga ne mutabani wafiirawo yagituusa waneeno muveeyo yagireeta na busungu n'asooka agiyisawo munda gikuba ekigo n'avaako kyokka naye yeetaagibwa n'asooka agalinnyalinnya asobola okusikana mutabani we gyali. Ono neeti ye baasekudde bbulo. Taata gwe kwate kubodde ku buliri esimu giteeka wano odde ku buliri yanguwa. Ng'olyoke nti butereevu tuula wano. Maani Makebe ansekudde olusekula lwakuno agenze n'omusawo dadi atuta omusawo Hawkins agenda okuzza amaaso nga katabani ke kajja omusaayi. Tabu kyate taata amututtewa abadde abuuza bipropine oba bye biki manyi taata waliwo ekikyankalanyeemu. Yes, it did. I'm not gonna get my operation. Ndowooza sigenda genda ku operation eno. Miss Mance. Sooka mpe emikono egyo. Yes, you are. Ogenda genda ku operation totya. Rest now, and I'll be back as soon as I can. Ngenda kwate kubo ngende wabula ngenda kudda nga bwe nsobola. Wulidde. Gwe sebo. Look at me. Ntunuulira ngende onoosobola nja kubeera fine totya. Okay. Togulawo nti butereevu. Gwe ng'otambula nakapa kiki. Ayina engeri gyanywamu segereti. Najja amugulirewo. Eno mu sitoowa cyclopropline gwabadde abuuza sirinda gaasi zino zabadde abuuza. Ziri flammable zikwata akaliro. Eyo giteekemu. 2 loads in the bag. N'ezo bbiri zinteeremu. Take me down, show me where the electrical room is. Omale ontwale amasannyalaze gye gasibuka. Bwe kiroba yakuba ku mutwe ne mu kiwundu nakwata olutatandike. Wait, officer. Officer Hawkins, sooka ojje. Kiki? Stairs. Ali eri wansi. 4132. It's on the right. He's got 2 tanks of cyclopropane. Ayina tanka bbiri eza cyclopropine ng'ogasseko ne ya liquid nitrogen. Wait. Bagenda zikozesa kisimanyi. Eyo yiyo. Doctor. Dokita. Please don't call. Bambi toyita basirikale. Frank. Frank, nkwegayiridde. Bajja musekula busekuza ate nga mwetaaga. Okay. Go to the pharmacy to get Amicar for Matt. Kamala okwate kubogenda mu pharmaceutical funa eddagala ly'okutaasa mutabani bw'asobola okubeera nga mukakamu. Nti kale yajja alumbe Makebe gyali. Hold it right there! Sigala awo gwe togenda poliisi. This section of the hospital is locked down. You'll have to come. Eddwaliro ogezaako okubeera safe basazeho bali locking it down. Katono yakwata zino propine cyclopropine n'atandika omufuwa waneeno mu kaluumu wonna. Kano kaluumu ke k'amasannyalaze. Bino byonna sebo yabisomye kwegamba ku kompyuta eby'eddwaliro. Gwe sebo Makebe yimirira awo. Yinze. Yimirira awo. Shoot me, Frank. Ogenda kunkuba kyasi Franka. Tosheeku kakakana ku mavivigo. Ne katandika. All right, Frank. Kale Franka. Shoot me. Toshekula boys iragenda geno wafunze. Frank. Toshekula Franka. Step out! Vayo. Inje. Vayo Makebe. Nzono. Don't shoot me, Frank. Bambi toshekula Franka kwegayiridde. Toshekula. Both hands! N'emikono gyombi. Both hands! N'emikono gyombi. Kume kakute shigala. Kasulayo busuuzi. Ekizimbe ne kibaluka. Oli cyclopropine abadde akwata akaliro. Kakaino ruumu gye kasekuddemu. Ruumu ya masannyalaze gonna ne gavako ku kizimbe kyonna eddwaliro. Oli yava obuviina radio kola. Ekizimbe kakikwasiza omuliro. Masannyalaze gasaliddwako. Nate, can you hear me? Nate osobola okumpulira. Yeah, Doc. Dokita nkuwulira. The ventilator, everything's out. Mwana amasannyalaze gavuddeko ventilator system tekikyakola. From the infectious disease lab, there's an... Yamugamba akwate ekkubo gezeko twala omwanayo mu infectious disease lab. What about it? Okay, by the walkway on 5. N'atandika omulagira bwe bayinza okuyita. 7595.
namwakodizi zalina okuteeka mu luggi lusobole okweggula anti buteevu gye tugenda okudda 7595 ye koodi gye balina oteeka mu luggi lusobole okweggula. Kitanga ali luddawa? Alina gy'ali Matt, totya. Taata njagala kwogera naawe, sooka oyogere. Matt, tell him we're moving to the old building. Matt mugambe kitawo ntukwata kugenda ku kizimbe kiri ekikadde. There too? Yeah, they went out here too. It's kind of scary, huh? It's not so bad. No, not so bad. Yamugamba ati oli bwotya kono siri bubi nnyo. N'atera toli bulungi nnyo. If I die? You're not gonna die, man. But if I do? Kamugamba tata singa nfa kono togenda kufa kono kale singa nfa. Nasobola okukwata ekkubo geno osikana maama gy'ali. I don't remember so long. Kubanga ne maama simujjukira bulungi bwe yali afaanana. Si kibi. If I die? Bwe nfa? Are you gonna forget me? Ogenda kunneerabira? Ekyo tekiribaawo. Sisobola kugezaako kwerabira mutabani wange. Forget you either, Dad. Nange siri kwerabira. Kakano bali ku frequency bakozesa bu radio kola. Wabula ne bofisa baba bawulira bulungi nnyo. Musatu n'asooka atandika ng'obudde bukyali. Jjukira naye kati alina okukwatibwa. Poliisi yatuukira wano eno. Taata wooli yafulumamu eno. Daba nno Makebe yayasa wano eno. Unawulira ebyatika kwe kujja yekkaanye. Asigaza sirinda emu yokka eya liquid nitrogen. Bofisa balawuna akafo kona eddwaliro kati bakakasa bukubeera chef. Bamuyiga mu buli kanyomero. Kale agenda okuza amaaso okwekkaanya obulungi. Nga mutabani we yuli bamuyisa bamutwala ku kizimbe kikadde. Wabula ne Makebe yayise waggulu eno agenda naye ku kizimbe kikadde yagamba Katonda wattu. Muntu ng'alabye. Yasooka n'akwata sirinda ye n'agiteeka pembeeni. Bw'amaliriza ogiteekawo n'ajja walampe. Saidi eno waliyo ngeri yakkomera. Kwe bajjanjabiramu abasinga okubeera bakataala. No n'asooka yeekwatako. Agenda okuza amaaso ng'akasajja ssebuka walampa kagenda kudda Saidi Siyeeri. Yawulira nga aweddemu amaanyi. Bono bagenda okuza amaaso. Abayi suspect wuna akwata kubo kulinya kafeesi agudde munda. Najja gulewo. Soka nakuba wane ngumbi. Kimanyi wana inakozesa bwangu. Basniper bazze. Kunagenda okuza amaaso nga bakasindikidde basniper kyokati bagenda kasekula ebyasi bakajjewo. Ne bayiwako ebitaala. Tufudde. Kaakano nkayina. Kuba ekyasi. Embwa zaagala kajjawo. Kaliwa. Unagenda okuza amaaso nga akasajja bagenda kakuba. Yasooka nakuba ebyasi gye bali. Kano kagenda okulengera. Nga tewali mulala kikoze okujjako Frank. Ne baleeta ekitaala ekiraka naye ne bamwetaaga. Bataddewo ekya bagenda okuzaawo ekitaala nga kayigidde dda. Bw'okawa omukisa ssebo tekabeeraawo. Ono ye wadeni ayitibwa Edifine. Ye tubitegedde temutyawo. Tebatya biki. Sulfuric acid. Eno empiso ya sulfuric acid. Weyasamira jajje kuba mbitama ebyo. Tugende kati waggulu. Amutaddeko empiso ya sulfuric acid. Jangu. Muguleo. Bagambe bagezeko kugulawo ne side eno. Banaye mugulewo ebitu byayonoonese dda.
Do whatever he says. He's got a hyposulfuric acid at my neck. Mukule kyonna kyayagala alina hypo ya sulfuric acid ku nsingo yange. Mwena mukakane wansi. Nja kuba bosi wa mwakaiso kana asirire. Mwena mukakane wansi ku furo. Bakatane bekyanga. Look, if he dies because you won't let me across this walkway. There's a killer out there somewhere. Kali mukazi watu agenda okujja bali jukira abadde anoonya ddagala yakuba mwana. Asobole okusooka omukakanyamuko. Yajja akubenga essimu. Singa temugeza kupisa musikana mulwadde wange. Kati agenda okuza amaaso okulengera. Njabba kwa jabba tekako buvunaanyizibwa. Ku ekyo kyonna ekinaaba kiguddewo. Agenda okulengera kwe kulengera Frank. Why Frank? What are you doing? Matthew's in there. He needs. Matthew ali yeetaaga okubibwa eddagala lye. Okay, tell me how I'll do it. Kati mbuli awe bakikola. Why? Kino kintwalidde emyaka 8 nga nkola ku by'obusawo. Wina experience eyo. Kati ndeka mujjanjabe. Aba agenda. Nakyala ayina ensisi atera batabu. Maama nnyabo. Ndagaweeyo. Tufudde. You have a problem with heights? Oyina obuzibu n'ebiwanvu tiye. This is not a good time to fight. Kano sike kaseera ogezaako okumanya nti oyina ensisi. Sizuula buzuuzi kuva dda nga nnyina ensisi nze. Kakati tukoze tutya? No. Okay, I'm not touching. Kale sigenda kukwatako. Hey, stand up. Look at me. Ntunuulira. Nice. Nzija. Look at me. Chin up. Ntunuulira. That's it. Just count. Tugende mpola. 2. Maama nnyabo. Siina gafa. Kyokka bakeerewa. Password. Gwe neetaaga password. Nja kukuba empiso ya sulfuric acid password eriki. Fly. Teyagimubulira ate firefly. Najagiteekemu. With it is run the lights in the cell doors. Okimanyi nti kyokola kyona tekirina kye kigenda kuyamba. Yamugamba mwe mugikozesa kuggalawo nzigi kyokka. Natandika okwakisesinga munda muyo. Yatandika okufuna password ya buli kimu kyonna. Kugula nzigi, kuggala nzigi, kujjako masinyanzi n'ebisigadde. Lock the whole place down. Ekifo kyonna kyonna ngenda gezaako kiggala. Mbeko wenzigula watono. Isn't that dangerous? Ekyo si kyattabu ekituuseewo. Gwe bamugumu totya. Here, McCabe speaking. Bampita Makebe Peter nze njogera. Here. All you bulls. Mwena bubuuluzi. Here. You've got 1 minute. Mwine eddakiika emu okwate kuba ogenda kufula ey'okutaano basiki. Killing all your buddies. Bakyapiri bamwe ngenda batta bonna. Hey. Bali ne bawoggana. On 6, scratch. Gwe mafene Sande leka kutakula katofaali genda kufula ey'okutaano. Owulidde? Hey, shut the fuck up. Musirike namwe akatala kamwe mukasirise. Good to be the king. Mwana kiba kirungi okubeera kabaka ensi yonna eba ekutya. Ono yasituka. N'agoma. Osobola okukikola. Tambula mu kujju. Ono kwe kujja mu kimeko. Gyatugende tutya buli kimu kiryoke. Kalirano tapunge neja. Laba chopa wejjira. Tufudde chopa yiyo. Katula tutusiranye. Kiryoke. Gwe vaawo naawe. Vaawo. Get off the roof. Return to the new building and get in off. Try to make another pass. 10 David to Air 8. Try and drop them again on the roof. Bali abagamba basoke besikemuko. Kyopa ne kesikamuko. Twadde eruda. Bano basazeewo bayite waggulu ku luufu. Bakiteredde Makebe Peter ali wano mu kkomera lino eri okumpi n'eddwaliro. He's on the roof. Listen and do not speak. I want a 6-seat helicopter with a range of 200 miles, fully fueled, on the roof. If this does not take place within 15 minutes, Yabagamba njaga mugezeko kundeetera kyopa. Gerimu bulungi nnyo amafuta.
singa temukikola ngenda sekula abasajja bammwe bonna bano bufisa benakwatidde eno baggwewo atendekeddawo ebya negotiation kyagala kuddamu kugenda muntu mulala kati kiwedde mumufunire ekyopa gyayagala tusobola kufuna tutya mbwangu ddala omusajja okuyita ku saidi za wano waliwo seba akasajja ke basindisa already kabaka atumiza kyopa gyayagala Franka yuno. Go, Frank. Franka. I see that. Olabe ekyo. Oyo omusajja alina obuvumu. Kubanga alina ekigendererwa kati ali determined okukola kyonna ekyetaagisa. Bano balina kabasindisa akayise no mu ventilator system. Kasobola okwekanya ekigenda maaso wansi. I was skeptical at first. Mukusooka nabadde mbuusabuusa oba tayagala mutabani we wabula okusinziira ku bino byakola boy omusajja ono ayagala mutabani we kubanga batono abasajja kwegamba abazadde abayinza okulumulirwa bwe batyo kikakasiza ti omusajja ali determined okukola kyonna ekiyeetaaga okufuna nga mutabani wajjanjabwa kalowooza bwe bamala okukka wano ne kaggalawo Franka wano tuli ku lockdown. Makebe. Makebe gulo oluggi luno. We've got a walkie. Maybe you can call him on that. Nyina kawo kwitoki obo shango sobolo kwogererako naye. Kano katushedda waggulu kwe kusooka ne kekanya. Yuno. Gwe Makebe sebo soko yogereko nange. Supposed to contact me. Naganya omuntu yenna okwogera nange. Mwe mwesibe. Kalikana akaze kalina fiber optical camera. Kwe kujja kasooke katangaze kekanye. Ne katandika okunyonyola omusajja position gyalimu. Can you get a shot? Osobola mukubawo ekyasi. Kono nedda okujja nga akomyewo eno. Makebe. My son needs medical attention right away. Mutabani wange yeetaaga medical attention kati we bituuse. Martine and blowjob. Looks like we're both gonna. Nange neetaaga kamatini ng'ogaseko ne blowjob. Tulina kulinda ffenna. Munaye yeetaaga kamatinizi ng'ogaseko ne blowjob. Kekiba kitegeeza balina kulinda bombiriri. Kaakano kajja. He's in the infectious disease lab. The doctor. Yamugamba nti mutabani wange ali mu infectious disease laboratory. Cuff yourself to that pipe right there. Omanyi? See her in 15 minutes if your friends do as I say. Akasajja kano kabe kakakulabira wali eri ku kamera. Musatu kyava akyuka. You care about your freedom? You want out? Oyagala ogezaako okuvaayo. Try to get inside my head. Togezaako okuyingira mu mutwe gwange gwe ssebo. You're not Nedda. like a cop. Nunaagalula akasekule. Ne kaseguka. I'm not a cop anymore. Sikyali musirikale kati we nafuuse we natuuse ndi taata. Fathers. Kino kiba kiyamaze naawe. So what have you got for me, Frank? Kiki ogenda okupa Frank? I can help you. Nsobola okukuyamba. Sure, you'd help me. Osobola okunyamba. I like that. Ekyo nkyagadde. Kale agenda okuzza amaaso kwe kulengera obukunkumuka obuva waggulu. Okay. Done my homework just like you did yours. N'asirika. And you know. Oli ayogera wabula kabaza. Ne kamanya. Hold on a second, Frank. Soko lindemu sekendi Franka. Yuna asitucheka mukube. Yakakubirawo ebyasi waggulu gye kaali. Ate ebyasi byaki? Just a rat, Frank. Mani emmese zizungire eno Franka. I just shot a rat. Nze kudda akamese akabadde kazungire eno mu matwale gange. Kati obadde ogamba ki? Say, Mpozi obadde ogamba ki? did your homework very good. Wakoze homework wo mu ngeri nsufu. Everything that you learn. Buli kimu kyonna kyonna kye wagezaako okuyiga ekikwagala ne kukomera nabadde nkimanyi. Shares this information. Just you and me. Information eno wagigambyeko ani kono nze gwe naawe ffeffe kabagimanyiiko. And we Kwegamba amanyibwa gy'ayinza okukwata ekkubo okuyita. right now. Connor's selling us out. Okimanyi nti Kono atutundayo. But can I trust you, Frank? Osobola okugezaako okwesiga Franka. I don't know. Simanyi. You trust me? Osobola okunneesiga. Anybody? Wali weesize ku muntu yenna bukyanga obaawo. Open the door, partner. Gula oluggi patana kati we tutuuse.
Okay. Amugambye nti nasomye buli kimu kyonna naawe kyewasomye wabwe oyinza ogezaako okutolekera era information eno ngimanyi nsenzekka naawe bakwata ekkuba okuvaayo. Frank, where are you? Oliwa Frank? If you had to, could you do the bone marrow transplant in the isolation ward? Njagala okwata ekkuba omwana omutwale mu isolation ward. Yangu ogenda omukuba eddagala. Gwe sebo Frank. Oliwa? Nzuno. I'm here. Nzuno. Appreciate my work, Frank. Nsimye nnyo akalimu kange Frank. You're a lifesaver. Oli mutaasa wa bulamu. Team now, Frankie. Katuli ku tiimu yemu Frank. I met you. Ye, era nakimanya nja kwagala olunaku lwe nasooka okusiikana. I need to see my son. Neetaaga okulaba mutabani wange gy'ali. N'asuulayo. Bw'asuulayo n'awandika ekigambo thanks for the hospitality. And for putting up with a difficult guest. Newankubadde mubadde mugezaako okulabirira omugenyi omuzibu Kamala. Yuno agenda. Kale basindikidde obubaka ng'alinga abasibula nti kati wano waatuuse atandika. Ne balyoka beegattagatta. Yakwata bano bakwatidde n'obufiisa. N'asooka abayisawo paka pembeni. Gwe Sande kulembera ku maawo. Bano bonna abasibye akapingu. N'akwata ettaayi. N'atugga bulungi nnyo n'asibira wano omuntu we. Kaakati gwe. N'amuggyako ki radio kola gw'ogira obeera awo. Bw'atyo n'ajja ayitewo. Kale agende ku pulaani B. Kale bali bw'amala ogezaako bagamba. Of course balina ogezaako okuyungula ttiimu egyezingako akafo kano akalwaliro akali okrosi n'eddwaliro lino. Kali akaba kataala. Wabula bwe yabadde akwate kuba ogenda kuddwayo yalese silinda eyali ku nitrogen yagirese wanene bali ku lutindo. N'akebera ebyasi by'ayinamu. Bano baabano bajja. Ono aba agenda n'awulira ebyatika. Ye akasajja kano kabala biki? Bakasindikira busooja. Yasooka n'aggulawo endabirwamu wano. Agenda okuzza amaaso. Yalengera mudumu gwa mundu nga guyitamu. Makeba ayagala kuba baani. Kumbe ayina kisirinda kye yatadde wano nga bwe nagambye bali bajja basamaatuuka. Cassidy. Ono yayita mukama wa mugambe mudde emabega. Listen to me. Mumpulirize. And your men. Da emabega n'abasajja bo. Temugenda. Oyo omusajja ayagala kudduza Makebe. Ngenda kujjako. Yamusalako obusazi. Temusala. Kumbe Makebe agenda kubalula katiimu konna nga n'afande mwali. Okay, come on, get out of there. Kale. Get out of there. Muveeyo. Ono yakubayo ebyasi. Nene basooka badde emabega. Ate okola kifulaka nga tubadde ku ttiimu y'emu. Nekisirina ye yakikuba. Katonda watu. Akasazisiza mu pulaani zaako. Olutindo. Alumenyi. Twafudde dda. Katalugunde bano. Maama nnyabo. Wabula singa siye babadde bagenda kubeera kaputi katiimu konna. Franka. Kati kiki? Otandise okunyiiza Franka. Frank, man needs to see you. I'll be right there. Kanzije. Gwe kyekigenda maaso Franka. My official resignation, I'll be right there. Ebadde official resignation yange kati. Connor did this. Okimanyi nti kona yakikoze. No. Ayagala kuddusa Makebe. He could have killed all of us. Abadde ajja tuttisa ffenna. I think he just saved our lives. Nze ndowooza Frank ataasiza bulamu bwaffe. Makebe yabadde agenda otujjawo. Let's go. Kali yasindikayo bano ku kyopa gy'atumiza. Naggalawo bulungi nnyo. N'asibawo. Kumbe badde bamuswamye bamusekulire wano. Wayi Makebe nga simulengera. Ye kyopa teyagirinya. Gula oluggi nze nzize. Neeti mugula oluggi nze nzize. Kumbe ne Makebe agiddeko. Otyo. Frank njagala onsimba embwasiyo. Mpe embwasiyo Frank. Yangu ampe embwasiyo kati. Tukole ekyobusiru.
n'agimuggyako mugaleyo bwe batyo ne baggalawo. Nze Peter Makebe mukitegeere wamma temuggulawo neeti okimanyi nti nze ndi imoto zisobola kuttibwa kubanga tulina ka kinship ne maati ono ngenda mutta mu sekendi 10 senga temuggulawo oluggi akatobe kawulira nti kyawako bagenda mutta mu sekendi 10 kagulawo buguzi luggi dadi waye gwe neeti vayo wenkulabira leka kwekweka suula embwasa eyo suula embwasa eyo kati kabafuziza bumbiriri tugende Frank yingira Frank tugende kamala ogeza kufuna eddagala lyengenda okuba omwana omusawo apakira mpiso ne batemya bajja mukuba sebo kabasekula kabasinga obwangu ikamukubya ekyasi ono yeetaaga obuyami ekyasi kimuyisemu ku saabiro najja atandike Cassidy amanyi ku tunnels gyogenda okuyita Frank ekyo kyabadde kisi kyama kyaffe namugambye okay kakati nja kwetaaga life insurance ensonga zino eza transplant tuyinza ozimaliriza wana kana kakakube bullet kafe ensonga kigwe kasi omukwatako nja kutta Frank oyagala gezako kumpima wowe nsobola okukoma gwesebu amugambye bino ebya transplant akaana kankasekule bullet ensonga zigwere wano tuleme kuddamu kukijjanyizibwa soketi n'azikuba eyeweddemu yiiyo gezere mutabani wa Frank banaye Makebe Peter yalina okutobera wano ategululewo I wasn't really gonna shoot you. I was just doing that to make a point. Sorry. Mbadde sigenda kukuba kyasi nze kutaddeko embwa sikola point. I truly don't know. Kati ogenda kunkozesa kikono simanyi. Tekina na makulu. Kubanga kati already era ngenda kufa. Man doesn't think so. Kitawe si bwalowooza. Lwansonga tasobola kukkiriza mazima nti ngenda kufa. Kyekizibu kyalina taata. Oneweggula wansi gwe jantugende. Rodi ayagala kukola wano kkubo. Ono yakwata eleveta n'asooka giziizi ereme kudda waggulu. Kunyigako eleveta nga tekajja. Gwe jangu. How you feeling? Owulira otya? What do you think, Einstein? Olowooza ki gwa Einstein weefula omugezi? Ono yasooka n'akwata payipo n'ateeka mu luggi lw'eleveta. I want to. Toteekeddwa tunuulira bino kono njagala. N'aggulawo. Yamanyiwa gy'ateekeddwa okuyita. Wano baali baasibawo naye nga sebo waliwo emiwaato egyo agitwala kaziyambi mu biseera biri ebikadde. Your old man's right about this cancer deal. You can't just decide. Yamugamba nti munayo oli mutufu. Tetuyinza kumala gakeera ku matene tusalawo tuteekeddwa okufa. Kwegamba kitawo mutufu toteekeddwa kusalawo nti ogenda kufa. Olina okikala ng'olwana. Nga nnwanira ki? Kwegamba buli kaseera nsobola okuba nga ndwala. Nga sobola na kuzannya na mikwano gyange. I can't have any fun. Kelumba sobola kufuna sanyu. What's the point? Ensonga yaki okuno okubeera ku nsi. Gamba okulwanisa endwadde okubeera ku nsi sobola kufuna sanyu. Kantu gwe.
Osuseeko nze tandika ottema muze musajja watu yuna ayiiya akato kalengera eritayimbwa muze musajja watu ajja buzzi yajja akirira mpola mpola paka kuno kona lwaki tokwata ekkubo novayo notuleka nitukola omulimu gwaffe ono amaze okutemawo bulungi bwagenda okuyita akato kawulira obusungu kalengera bbali ekitayimbwa kidi maani ononsonyiwa sobola geza kuwa akasaayi kange nange nyina otaasa obulamu ononsonyiwa ononsonyiwa ku nsonga y'obutakuwa musaayi singa mbadde esobola ogezaako kikolera nandi kikoledde naye wano webituuse omugezi wano naye ataasa bulamu bwe makebe seba atandika ono omusaala twatuuka butuusi yalina osooka okugjawo kino n'akwata ekubaavu eyo kamukuba omutayimbwa ku mugongo kati onkubidde kyo mutayimbwa ati kitanga ajja kwagala okujja okukwata kyokka ate oyina emmundu okimanyi tulina jini zize ezimu naawe gye bujja maaso ojja kuba katemu tufaanagana definitely amu compatible gyoli taata makebe yuna atandika gulawo kiki oli okay ayise wano ayise awo kati kwate kubo ddeyo ku eleveta bajja kusikana bakutwale akutte kubo kudda ku kono taata akasajja ako kakoyo ojja kakwata kati bano balina gezaako goberera ttane eno gyekomekerera bakwata bukwasi kubo kudda mu kyopa bwetu nerinnya obwengula nagambye tuli kasinema akayitibwa Desperate Measures VJ Junior nga bulijjo buno busiga mu Q's Digital Studios Majesty Plaza Level 3 lock up number 21 ngugaseko ne bwayise ku stage kabaka ajja akagoba wulira ebikoona kasooka ne kasumulula wano omuka kaagala kubuzaabuza ntandika yaako muka gwamusiwa musajja watu kakaino kagukiddemu eno ebbali oli makebe tazanya lodi agenda okwata ekkuba okujja bw'ati nga kirabika kaddushedda kyokka ate obudde bukya buki agenda okuzza amaaso kwe kulengera motoka ya poliisi kyava ajja buzibu kyate You know who he is? Here's his license. Hey, ono mumanyi job. Does this man have a car? ono omusajja abadde alina emmotoka Let me have that ID. butereevu Radio.
tato lyabye motoka yange. Ono yakwata ya polisi nasoka agezaako kwekanya drivers license ya road. Mbamu kompyuta motoka za polisi kale yagala kutwesinga kumanya motoka road gye yabadde avuga. Bwamala ogifuna n'atandika ogezaako giweereza. Kipikapu kiri awo n'ababulira modo n'ebisigadde byonna. Kabaka yataddeko dda ogwa fege. Kibuga agenda kifuluma. Banamateeka abalese eri bakyazunga. Ono amulemeddeko ye yeetaaga omukwata. Motoka gye mwogeddeko ova yino tugirengeddeko. Yino egenda. 22, are you following the vehicle? Mugigoberera. 22, are you... 22, emotoka mugigoberera. Yiri etulese. Tetulina ngeri gye tusobola gigoberera. Kali omusala tunasooka dda mu ddene. Bamaze omuwa direction pozi kugasseko n'ekkubo. Emotoka akweze gye yababuulidde. Makebe Peter Mwali yaleeta eggaali ku supiidi. Agenda okuzza amaaso ng'emmotoka agirengera eri ate. Wayi tugirengere kale ategedde kukuba ate edda sayidi sizeeri. Agenda okuzza amaaso nga wabalayo mayiro 5 alyoka ave ku kkubo lino. Kwegamba wasobola okukolera ka U-turn. Yawulira obusungu yagisibira wano. Mayiro 5 ani agenda ozivuga. Yagizabuza aluvansi. Bano musala mulalu. Kati gw'omuviira weka na weka. N'agireeta n'agikulira wano. Bwamala ogikulira wano n'agisaza. Kati nadda ku kkubo lye yeetaaga. Kino nno kikyuka. Tufudde. Oli bamukubye ekigo. Maama nnyabo. Maama nnyabo. N'asooka alinnya kano emabega. N'akakuula. Kimotoka kijja n'agirinnyirawo. Yatandika ogezaako kabaza akavaako emabega. Yagala kumanya kiki kagenda okolera kagenda kwata kuba kudda sayidi ki. Yeetaaga kafunza kubanga kitegedde singa ogezaako kadumirako boyi kayinza okudduka. Kati yeetaaga kafunza bulungi. Kagenda okuzza amaaso ne kalengera emmotoka ya poliisi. Agenda okuzza amaaso ng'emmaaso waliyo. Boy 22. Go ahead. I need to speak to the bridge operator at the Kakawani Straits Bridge. Yeetaaga ogezaako okwogera ne operator akola ku ntino za Kakawani. This is Captain Cassidy speaking. Nze Captain Cassidy nze njogera. I need to speak directly to the bridge operator. Njagala kwogera ne bridge operator. Yefudde Captain Cassidy bosi we. Kagenda okulengera. The fuck off me, Frank. Ni lwaki tonvaako Frank bannange? Onjagaza ki? In a couple of minutes, I'll let you know. Operator w'olutindo yayogera n'amugamba mu ddakiika ntono ngenda gezaako kubulira kye neetaaga onkolere. N'ayiwako akagombe. Franka. Kalina yakabaza kati katandise opakuka. Tandika okakoonerera. Bwakatunuulira. Kapakuka kati we bituuse. Yakasindiikiriza. Ayina ekkubo lyayagala kaddeko. Kayitawo buyisi ne kadda sayidi seeri. Wabula gy'abadde ayagala kadde. Ko ne keefuula akagezi. Neno jangu onfune. Yagiyisa wano. Olino naye ofiica mu malirivu. Kabaka lyawo. Omusajja abadde kyono bannange. Franka. Okay, he's 45 seconds away. You hit the bars when you see him. Yamugamba nti mu sekendi ngana njagala ogezeko otteekako baazi ezigaadi ng'olutindo. Kati baakubira Captain Cassidy ne bamugamba nti waliwo akozesezza erinnya lyo. Ng'ayogera ne bridge operator. Agambye luno olutino balusibe.
kaba katuuka wano olutino ne balusiba kavaamu ne katandisa bigere kanzije yasaba kati olutino balusitule erije kalaga wafunze kabaka nakajirako mpola bitusi byakupakuka kati yategedde bw'opakuka kakubala wabula ebitu bw'obikwata empola kabeera sitaaka kanaye akasinziza ku magezi olutino baalusitula mu bbanga kagenda okudda eno nga maha muntu akoze atya ne kaddukako naye gawa bino byonna kabala bya mbulago Let's go sit up, Frank. A nice little trick. Well, you're a persistent son of a bitch. mbutuufu akakodyo kotaddewo kabadde kasufu Frank oli gwana gwa malayo okulemerako Redemption. If you can't eat it, drink it, fuck it, or fire it. ngenda kuwa diiri wemu yo kagezaako okwedenya poliisi ono nayezze sisuubira nti kijja kukola kyogamba mikwano gyo gyono baabo bazze ate bo beetaaga kuusikula kyasi kuvaawo wayi baba no mbalengere makebe wuuli ali ne road kale temukuba kati kale olukola tebakuba ne kakubayo ebyasi bakakube musaatu yeeteekawo kubanga kyafaako mutabani we singa bakakuba mutabani we tabeera oke musoke mulindeko temukuba byasi bw'oba olowooza ati ngenda kwata ekkubo nzireyo mu ka plastic box kali ke badde bantekamu tekijja kusoboka boy nze ntandikira wano vaayo ne kajja kabuke yakakuba okugulu kyokka ate kagenda gwa mazzi kaakano kagenda bwe kato ne kayitawo mu mazzi musajja watu naye yarisikinga n'ayitawo gw'olabika osaaga makebe nkwetaaga tonfaako yaketika n'akajja mu mazzi kyopa n'esooka ekkakkana wansi Frank ngenda kono tolina gy'olaga ssebo munyambe banaye musooke muleta ambula esinga obudde bukyali njaga mugezeko mukolako first aid talina kufa muteeke wano ne bamuteekawo genda va wano makebe nkwegayidde tonfaako kiki Yes, you can, and you will. sisobola kikola kono osobola okikola era ojja kikola tongendako mu kaseera kano makebe ayitibwa makube Peter. Tell me, Pete. baako kyongamba Peter ajjudde ebisage bya buli kale omusayi gutandise okugezaako muggwamu baasobola omutuusa mu operation room ng'obudde bukyali ne bamuteeka ka oxygen weetaaga kyekana kye ekirala anti neetaaga okuweererako ddala kyava asika musatu ali bbali alengera yeebuuza kimu eddagala balijjeyo nga likola kasajja kano kalamu bannange kale tumaze okufuna kye twetaaga ekipimo kakyali kalamu ssebo bamaze okufuna kye beetaaga ogezaako okujjanjaba omuto musaatu n'alyoka addamukko ku maanyi nagambye andegasiyaga obuzaale maama nnyabo bajja bagezeko purifyinga bakamulire ddala bafuna ekyo kye beetaaga bwe batyo ne bagatta ku ccupa y'omuto lengera kitaawe wako waali
mwana agenda kuba oke kubanga omusayi gutandise ogezaako okola nako ne kakyuka ne kadda engulu taata anti mutabani twadda wansi makebe gye bamutadde onamukolako check up gadi yasembera. Are you gonna make it? He's stable. Ali stable. Gadi. What? Gigi. To rest. Yetaaga okuwummula omusajja oyo. Gadi. Aha. Gigi. Dawo sebo. Ogamba ki? Ajewaja. Ebiki? Matthew mpozi gasheko ne kitawa ali atya. Body seems to be accepting it. Bali okay. Mubiri gw'omwana gusobodde okukkiriza omusayi gwe era bali waggulu kati basanyuka. Okay. Ndowooza kati nzire ewaffe. You're a tough bastard, man. Ne maani gw'oliro kyafu gwe kati olaga weewammwe ludda wajja ogenda. Teyasitula busituzi katanda. Yajjayo dda oluto. What kind of car do you have? Olina motoka kikaaki. Ye makebe Peter. Ne kabaka n'asebera okaggala. Nabaga temuzanyirangako zisiga mu Q's Digital Studios. Mpozi kugaseko ne bwayise. Majestic Plaza Revolution Cup number 21. Junior nga bulijjo. Happy Christmas and a happy New Year. Mweraba.